Gonzaga Muyingo atunda ngoye z'abasajja omuli jean, empale eza bulijjo, t-shirts n'ebirala ng'omulimu guno agumazeemu emyaka 6. Agamba ebintu byali bifuna kiralu kyokka mu bbanga lya myaka 2 emabega embeera yakyuka. Kontena eriwa milioni 10 katuli milioni 3.5 zetuwa kudazini nga tugatako emitwalo 3 katugatako emitwalo kyadabudi nga tugatako emitwalo 8 ku 10 ebete kyali business. Okusinga kino akyekuusa ku ngeri ekitongole ekiwooza gye kibasolozaamu omusolo obutabaweeza. Twali tukyali ku musolo ate ne tuleetera kye bayita infilize eyo naye tufuukidde ekyambika. Muyingo ne basuubuzi banne bayita mu kimu bevuma ekitongole ekiwooza okubateekako enkola eya electronic fiscal receipting and invoicing system IFRIS gye bagamba nti etuuse okubagoba mu bizinesi. Ffe twekomera mu P4 P5 tetumanyi kukozesa byuma ebyo, tutunda bintu byaffe tuyiriba buyiribi. Ojja kubeera ng'olina empale eno kasitoma agyagala ayagalirako akajaketi ogenda wa muliraano okagyeyo, ayagalirako aka-t-shirt ogenda okagye, byonna biteeke mu onoobibala otya ku nkola IFRIS. Tutegeera kimu kusuubula ngenze China n'ensuubula n'enkomawo nina bintu byange wano nti nmanyi kimu ntunda. Wennyini we tukoledde emboozi eno tulabye abakwasisa amateeka okubadde n'abambadde ebyambalo by'amagye nga waliwo abasuubuzi babayimiriza abatalina risiiti ya IFRIS. Bagamba enkola eno etuuse okubagobako abaguzi olw'okutya abasirikale okubakwata nga babasaba risiiti ey'ebintu bye baguze. N'abasirikale bennyini olwaleero bangi ku nguudo bakanga abakasitoma Oba nawe ekitongole kyaze nga kya bubbi kuba ebintu by'abantu bye tubaguza ajja akuba mulanga nti ebintu babitisse nti babituse birazeewo nti babituse batugambye ebintu basinga nakawa. Ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga emisolo giri waggulu, emirimu tegitambula, ebikwekweto ebyo byali badde biyimirizibwa. Ekirala si basanyufu ne basuubuzi bannaabwe Abachina yo gavumenti beerowooza nti bamusiga nsimbi so nga mwana wattu batunda kamukamu. Batuleetera ba workshop abaleeta matiri okuva e China nanange benjireeta okuva e China nze ne banyigiriza nga banzijjako omusolo omungi ate ne bamuwa tax holiday. Ekibuuzo kiri nti bw'oba oyagala okufunira bannayuganda emirimu nange alina ogwange ogunzigyeko ng'ene nfuuka omukozi eri omukyayina. Badde mbaali mu factory fe tujja basinga naye tubaguleko. Wabula bano si gwe mulundi ogusoose nga beemulugunya ku nsonga eno era ne wiiki ewedde baalemererwa okukkaanya n'ekitongole ekiwooza olukiiko ne lugwa butaka. Kati olw'okuba bafuuse ekyesirikidde abasuubuzi bano bawadde gavumenti nsalessale wakutuuka ng'ennaku z'omwezi 16 April ng'ekoze ku nsonga zino n'endala. Gavumenti ejjukire tyeba ebenyamateeka okuteekawo omusolo gwa kilo mu bintu ebitapimirwa mu kilo. Tulinze ansa nga mbaga era tulina okukakasibwa Ministry of Finance nti ekyo kigenda kubeera nga kimalirizibwa. Tusuubira nti singa zinaaba ziweze nga 16 omwezi ogujja tujja kuba tetukyalina kye tugamba basuubuzi, era kyonna ekinaddirira kijja kuba eri gavumenti kulemererwa kuwuliriza basuubuzi. Jjajja atugamba nti abavubuka abazzukulu be balina emitima ng'egigye, tugenda omulaga omutima ogw'abazzukulu gwe tulina nti tetutya masasi, tetutya tiyagaasi wabula tutya bwavu. Okusinziira ku mbali y'omwaka gw'ebyensimbi guno 2023-2024 eya triliyoni 5.2 mu bukadde 7, triliyoni 2.7 mu bukadde 4 zalina kuŋŋaanyizibwa ekitongole ekiwooza okuva mu misolo naddala egiva mu basuubuzi. Susan Nanyanzi, Agafeeyo, Cospark TV.